naye olw'ekisa kye n'okwagala kwe ayimiridde naffe, atudde mu nkiiko ze tutatuulamu, atuuse mu bifo gye tutasobola kutuuka, ayingidde mu birowoozo byabo be tutamanyi kikye batulowooleza, atujulidde, atuwolerezza, atutaasizza, atukuumye. Kale tumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu n'omukka, ate atugabiridde, atuliisizza, atunywesezza, atukuumye ffe n'abantu baffe, era atusobozesezza okukola byonna bye tuteekwa okukola. Ky'otokoze tekyali kyakukolebwa, by'okoze walina okubikola. Newankubadde naawe obaddemu n'obunafu, naye obunafu obwo tosobola kubunnyonnyola. Kale tumwebaza nnyo olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo bye tumanyi n'ebye tutamanyi. Tusaasira nnyo bannaffe abakoseddwa mu ngeri ez'enjawulo, abafiiriddwa abantu baabwe, abafiiriddwa ebintu byabwe, abagudde ebigwo mu mirimu ne mu nteekateeka zonna ez'enjawulo. Naye bwe mubanga mukyali balamu, mmwe abawulira kaakano, nga toliiko kyuma kikukakakussa, weebaze Katonda, kubanga si ggwe ow'enjawulo ennyo ku balala, naye ggwe w'oli. Eno olwaleero ennaku z'omwezi oba enzingo 31 ezzooba lya Ntenvu eddaaza 2022. Olwaleero nga buzibye, tewaliddamu kubaawo nnaku za mwezi 31 omwezi ogw'E12 omwaka 2022. Katonda yakozesa abo abaasooka n'abawa okwolesebwa n'okubikkulirwa, ne batuteerawo obupande bw'obulamu, ng'obulamu abutuwa tububeeremu mu doozi, mu katikitiki, mu ddakiika, mu ssaawa, mu lunaku, mu wiiki, mu mwezi ne mu mwaka. Bubeera obupande bw'obulamu okutusobozesa n'okutulaga nti bwe tuba tutambula lugendo bwe tuti bwe tukyatambudde. Bw'oba obadde n'emyaka 10 kaakano 11, bw'oba obadde n'emyaka 3 kaakati 31, bw'oba obadde n'emyaka 60 kaakano 61. Nga twebuuza nti tukoze biki mu lunaku, mu wiiki, mu mwezi ne mu mwaka. Era programu eno okusinga ngenda kwebaza nnyo abantu ab'enjawulo bwe tutambudde ate n'okubaagaliza omwaka. Naye era njagala mwefumiitirize nti we tujjidde ku mpewo, ennaku z'omwezi 31 we zituukidde 2021 mwezi ogwa Ntenvu, embalirira yaffe y'eggwanga kusinziira ku budget paper etegekebwa etunuulidde obu trillion 50. Ebbanja eritubanjibwa ng'ensi liri mu trillion 8. Kikulaga ne bwe tukeera ne twefiiriza omwaka ntugamba nti tetuutambule tewali kinaakolebwa, tusigala bubi.
ekyongera okwoleka nti buli muntu alina ensimbi ne bwe guba omutwalo gumu gukwate bulungi olw'okusoomoozebwa kwe tumanyi ne kwe tutamanyi naddala mu byenfuna okwatandikira ddala emabega eri okutuusa kaakano. Kale bw'oba olina ensimbi zikwate bulungi. Era olwaleero newankubadde mu bw'obuntu lukomekkereza omwaka 2022 naye obulamu tebukoma leero, n'enkya bujja kubaawo. Kyalungi era kiringa ekisanyusa okujaguza okumalako omwaka. Abamu oba baba bajaguza kugusiibula, naye guno gubadde gwa nkizo kubanga gukulese tolinaako wanuubule. Twebaza bwebaza omwaka guno okutulera ne tuguyitamu okutuuka kaakano. Okusoomooza kwo kujja kubaawo kubanga kwaliwo weekuli era kulibaawo ne mu biseera ebiddako. Naye kirungi nti ebisoomoozo kaakano ebiriwo era n'ebiribaawo byabaawo dda. Era bwe tulinnya ennyonyi z'obwongo ne tuddayo mu biro ebyayita, tukiraba nti okusoomooza kuno kwabaawo. Abaaliwo baakuyitamu batya, buli muntu bw'alina okwefumiitiriza n'amanya bw'agenda okutambula. Bwe twali tukula, kitaffe yatugamba nti entamu etuula ku masiga 3, ate era nammwe ndowooza mu byalo yonna gye muli abakyalina omukisa okulaba ku masiga agedda gaabanga amayinja 3. Ejjinja erimu yagamba nti gwe mukisa, ejjinja eryokubiri yagamba nti buntu bulamu, ejjinja eryokusatu kukola nnyo. Omukisa, obuntu bulamu, okukola ennyo ge masiga okutuula entamu ey'obuwanguzi mu nsi. Obuwanguzi tobutunuulira ggwe mu kiseera kyo wekka, obutunuuliranga nnyo ne mu kiseera eky'abaana bo ne bazzukulu bo. Kale ebikolwa byo leero bifugibwenga bazzukulu bo booliraba ne bootolirabako. Kikusobozesa okumanya oba okufuna ekkomo ku ebyo by'oba osazeewo okukola na ngeri ki gy'oba obikozeemu. Buli muntu omuzaale azaalibwa n'omukisa. Buli muntu omuzaale azaalibwa n'omukisa. Era njagala okukutegeeza nti olina omukisa, wava nagwo munda ya nnyoko. Wabula obuvunaanyizibwa bwo mu nsi kwe kunoonya omukisa ogwo gwateekebwawa, gwakwekebwawa, biki ebigufuga era gutambula gutya. Omukisa guno gutuweebwa okuva mu bw'omwoyo, naye ate gukolererwa, gutegekerwa, gulafuubanirwa, gutuuyanirwa, era gwakwewaayo ng'oyo ateewaddeeyo newankubadde azaalibwa nagwo tasobola kugufuna era tasobola kulaba ku bibala byagwo. Buli muntu omuzaale aba nagwo, era bwe tumaliddeko omwaka kaakano
omazeeko n'omukisa gwo era ogenda kutandika omwaka guli n'omukisa gwo. Wabula obuvunaanyizibwa bubwo okugunoonya, oguzuule, ogulere ng'omwana, ogusitule nagwo gulyoke gukusitule. Ekyokubiri, obuntu bulamu. Yatugambanga nti tokolanga omuntu ekintu mu bugenderevu ekibi. Tokolanga ekintu ekibi mu bugenderevu ng'ogenderera okukola ekibi omulala. Era n'atugamba nti towalananga lugenderezo, okuwalana obutakoowa n'obutatya. Ekyokusatu mukyo n'atugamba nti oyo akuliraanye bw'afuna ekirungi sanyuka omwebalizeeko Katonda, kubanga oyo amuwadde owuwe mu kyama alaba omwoyo gwo newankubadde ogukweka mu bikolwa byo ebiringa ebirungi kungulu. Ng'agamba nti obuntu bulamu, obuntu obwo bwe buba bulamu bwe bufuga omuntu era bwe butambuza omukisa omuzaale ogw'obuntu. Obuntu obwo obulamu gwe mukisa gwo mu nsi, kubanga gwe gukuweesa abalala obwesige, gwe gukuleetera emikisa okuva mu balala, era obuntu obwo bwe bukusobozesa okutambula mu nsi. Anti obuntu bwe buba bulamu naawe oba mulamu era n'ebibyo biba biramu, kubanga tuli bantu abalina obuntu obutusobozesa okubeera n'abantu abatuyamba okukola ebintu. Kale obuntu obwo bwe bufa, newankubadde mu mubiri oba mulamu oba mufu, tekyali asobola kukolagana naawe, tekyali asobola kukwesiga, tekyali asobola kukuggulira luggi. Y'empagi ey'okubiri, obuntu bulamu. Ekyokusatu n'atugamba okukola ennyo. Bwe tugenda mu byawandiikibwa n'omwana wa Katonda nga bwe biwandiikiddwa, yalina okwetikka omusaalaba gwe. Kale kijja kwewuunyisa nnyo ggwe okulowooza nti onooyogera bwogezi linnya lye n'otwala eky'obwereere. Ojja kukikolerera oluvannyuma lw'okukyagala n'okukikkiriza nti ddala kikyo kyawandiikibwa ku mwoyo gwo, ogenda kwetikka omusaalaba gwakyo. Anti ku nsi tekuli kya bwereere, buli kintu kikolererwa. Tokola nnyo ng'okola bukozi ebyo by'osanze. Londobayo ekintu kimu mu bingi, weeweeyo okikole n'amaanyi go, n'amagezi go, n'omutima gwo, n'omwoyo gwo, n'ensimbi zo n'ebiseera byo, na buli kimu ekikyo okiweeyo ku lw'ekyo ky'okkiriza. Ng'okikola emisana ekiro, nga bakulaba nga tebakulaba, ng'okikkiriza munda mu ggwe n'ebweru w'obulamu bwo, weeweereyo ddala mu kyo. Ebyo ebisatu nga tubinywezezza, nga tusomoka okuva mu 2022 okuyingira 2023, ebyo ebisatu bya munda. Kubanga ensi enkulu si yeri kungulu, ensi enkulu yeri munda, bya munda. Bwe tunaabyefumiitirizaako, bwe tunaateekamu amaanyi okunoonya okuzuula, okutukuza n'okwoza n'okusitula omukisa gwaffe, ne tukuuma obuntu bulamu era ne tukola nnyo, yatusuubiza nti ne bwe tulisanga ensozi ezifaanana zitya, tujja kuzivuunuka era tujja kuziyitamu.
era omukisa ogwo nga gugolokose ne guyimirira gulitambulira mu ndyo zaffe okuva ku mulembe gwaffe okutuuka ku mirembe egiddako. Kubanga ensi tekoma ku ffe, ejja kutambula etuuke ne ku balala b'omanyi ne b'otolimanya, b'olirabako n'abo b'otolirabako naye nga balifubuutuka mu musaayi gwo. Kale nga tutambula tulowoozenga nnyo okusukka ku ffe n'okugenda mu maaso. Eyo y'entanda yange nga tumalako omwaka. Sheikh abadde wano naye abagambye ebintu ebyo okusonyiwa kiri mu buntu bulamu, obutawalana lugenderezo kiri mu buntu bulamu. Kale bw'abadde abyogera ne ŋŋamba yatunuddeko eno ng'okutta omukisa gwo onywezezza obuntu bulamu ng'era oli mumalirivu okukola ennyo, weeweeyo mu ekyo, malirira n'ekisinga byonna nga bw'akugambye. Yogera bitono okuggyako ffe abaayitibwa okwogera, naye nga naffe tumanya wawe twogerera twogera ki era tukyogera tutya. Nze Senkaayi mutabani wa Ssaalonkamya Stephen Kiwanuka, muzzukulu w'Ezeekeri Sserunkuuma, njagala okutumira n'okwagaliza omwaka kitange ne mmange. Mwebale nnyo okuwuliza puroguramu eno ate n'okugigoberera. Nsaba Katonda abakuume era ayongere okubawa obulamu obulungi nga bwe twawandiika mu kitabo kyaffe Naawe Osobola. Mulabe eddungu bwe likulukuta nga livaamu omugga ogugabirira ebifo ebirungi. Njagala okwagaliza abaana n'abazzukulu okuva mu Ezekiel Sserunkuuma Esseguku omwaka omulungi. Njagala okwagaliza abaana n'abazzukulu abava mu Petero Musisi Ssaalongo Mbugano. Njagala okwagaliza omwaka abava mu Kibuga Omutuba, mu Namujulirwa Ebuddo, mu Luwalira Ebuddo, mu Ssemuwulu Ebuddo, mu Basajjankonge Muleega. Njagala okwagaliza omwaka bazzukulu ba Lwomwa bonna, abo bajjajjange benjogedde bonna. Mwenna abava mu abo ne bazzukulu ba Lwomwa okutwaliza awamu, mbaagaliza omwaka omulungi. Muno nno mwe muli n'ennyumba ya mwami Ssewagudde Stephen Ndiga Tekimba wamu ne bannyinaze mwenna abazaalibwa mu nnyumba eyo, mbaagaliza omwaka 2023 omulungi. Njagala okwagaliza bakadde bange abanzaalira omukyala, omwami n'omukyala Nsumba, mbaagaliza omwaka omulungi ogw'obulamu obulamu. Njagala okwagaliza bajjajjange ku ludda olulala ab'Emmamba abava mu Yakobo mu Kira. Simanyi oba bo bakyamumanyi, naye omwo mulimu abava mu nnyumba, abaana n'abazzukulu abava mu nnyumba ya Lauben Musoke, abava mu nnyumba ya Isaac Makaayi, abava mu nnyumba ya Elisa Musoke, abava mu Semu Kasumba, n'abava bantegeeza nti waliwo abaasigalira mu nnyendo Mukudde Lwakakamba, Lwakamba. Baŋŋambye waliwo bajjajjaffe abaasigalira mu nnyendo awo wonna. Abo bajjajjaffe baafubutuka eyo Ssese. Njagala okwagaliza abaana n'abazzukulu abava mu nnyumba ya Yeremiya Bbuye,
jajjange Buye Beren webale nnyo obuvunanyizibwa obweyo abava mu Misirayiri Nsubuga Kezironi Nimrodi Sekalo Ezekiel wanebusega mu kibumbiro bo tebamanyi nti ndi muzzukulu waabwe. Musa Kizito na Bingo abava mu nyumba eyo abava mu Samsoni Buye Natete Daudi Chanda abebalirya mwenna njagala okubaagaliza omwaka omulungi. Njagala okwagaliza baganda bange aba Investment Club omwaka omulungi. Waliwo abaweereza ba Katonda Father Kato Paul, Father Kato Semogerere, Reverend Patrick Simbwa, Reverend Sandy Kwana wa Samuel. Njagala okwagaliza abasista bonna ab'Eggogonya omwaka omulungi, ab'e Nalukolongo, Medical Missionaries of Mary, Munyonyo. Njagala okwagaliza ba brother bonna aba Christian Instruction ekisubi omwaka omulungi. Njagala okwagaliza mikwano gyange ba Dr. Lutwama George, Nsimbi John, Kayemba Stephen, Luze Ivan, Semuju Dismas, Senyonga Robert, Sekanjako Robert, Sekiranda Stanley, Jawad Wakulira, Sekitoleko. Mwenna bwe tutambudde omwaka guno njagala okubaagaliza omwaka omulungi ogw'essanyu ogw'obulamu obulamu nga bulamu. Katonda abakuume ayimirire na ffenna atutaase bye tulaba ne bye tutalaba, atwongere ekisa kye ekisobola okutuyisa mu mbuyaga zonna ezituwolekedde ne zetuwolekedde, zetumanyi ne zetutamanyi. Abasobozese okuzuula omukisa gwammwe mu mwaka omujja, muddeyo okutegeera ekyo ekibafuula ekyo kye muli, kubanga temusinga baabasooka kutegeera, era omukisa gwammwe era omukisa gwaffe awo we guyimiridde. Mukuze abaana mu mpisa mu buwangwa bwaffe, boogera olulimi lwabwe mu mwaka guno, baatule ebigambo ebyo ebyayatulibwa abaasooka, basobole okukozesa olulimi lwabwe Katonda lwe yabawa okukoowoola omukisa gwabwe yonna gye guli ne gye gwakwekebwa ne gye gwaziikibwa, oba oli awo gugolokoke basobole okutambula mu nsi n'amagezi nga balina ensa, nga baamukisa, nga n'ab'omukisa babalaba nti baamukisa. Bwe tunaakola ebyo ne twenyweza ne tutawala na lugenderezo, ne tutakola bibi mu bugenderevu, ne tusanyukira ng'abo abafunye ebirungi, entamu yaffe ey'obuwanguzi neesobolanga okutuula n'enywera. Baganda bange ne bannyinaze mwenna abava mu nnyumba ya Ssaalonkamya Stephen Kiwanuka, mbaagaliza omwaka omulungi ogw'essanyu n'obulamu obulamu. Njagala okusembyayo nga njagaliza kabaka wange obulamu obulungi, abaami be bonna n'abaweereza bonna, abaweereza mu bitongole bino CBS, Nkuluze, Buganda Land Board, Majestic Brands, Ggwanika lya Buganda, Lubiri High Schools, Lubiri Schools, Lubiri Naabagereka, mwenna ebitongole by'Obwakabaka, Buganda Royal Institute, Mutesa Royal University, mwenna mbaagaliza omwaka omulungi n'okutambula obulungi. Mukama Katonda abakuume, tusisinkane dimansi esooka mu zzooba erya Gatonnya mu ddaaza 2023. Mukama Katonda nga imubeezi, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Badde Simon Senkai mu program Manya Kyoli, manya omulimu gwo. Mwebale mwenna abatambudde naffe, abayimiridde naffe, abakoze ebyo bye muteekwa okukola mu biseera bino okusobola okutuuka gye mwagala. Katonda abakuume leero na bulijjo n'emirembe gyonna. Amen.